Attendez wagurumiswe ekitafetonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo bagomba goche wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizako bachikana mwena abampuliza mbitibya mabyenjawulo twebaza kitafetonda ne mama namugereka wepo ne bajeje fembitibya mabyenjawulo nate kurakade kanu ketulimu akokukyusibwa kwensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusawa ebisula emuguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ak'ensi ey'omwenda oba omutendero gw'omwenda akamanyikiddwa nga the 9th Actuarian Council. Egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe. Abagalwa tubaweereza amaanyi mukadde kano amaanyi agatuddemu amayengo ago ge mutawulirizangako emabega era nga tubaaniriza musobole okubeera nga mulaba mu kkubo lyammwe lye mulimu ku Sengendo na Ttimba ng'ebitonde nga muwuliriza amayengo ago ge munaatera okubeera nga muzuula. Abagalwa tubaweereza obufundikwa buno busobole okubeera nga buteekebwako buli kadde era obufundikwa buno bubayambe okusobola okubeera nga mukulaakulana mu ngeri ey'obwannamunigina era nga tubuweereza mu kuteekako ebyo bye tubeera tuyagala buteekeko. Katugambe okuteekako obusobozi oba ebibala eby'omwoyo n'ebirungo eby'omwoyo oba n'ebitone eby'omwoyo. Ebiro ebimu tubaweereza amayengo gasobole okubeera nga gateekako ebyo bye tubeera tuwunze bisobole okubeera nga mubiwuliriza mu mayengo ago era bisobole okubeera nga bibeera mu nda yammwe. Abagalwa naye ekisinga obukulu mu byonna si kwe kubeera nga owuliriza amayengo agakutuddemu, si kwe kubeera nga owuliriza kyokka amayengo agakutuddemu naye ebiseera ebimu okubeera nga olaba ebyo ebibeera wabweruwo okusobola okubeera nga wekkiriza ggwe okumanya kiki n'okutegeera kiki ekiri mu ndaayo. Abagalwa kano ke kadde ke mulina okubeera nga mujjukiramu nga mujjukiramu we mwali nga mukyali baana bato era tubasaba mukirowoozeeko kiki kye mbeera mwetaaga mukadde akabereberye we mwasooka kiki kye mwawulira era kiki kye mwali mwetaaga mukadde ako we mwagwa mu mukwano we mwawulira essanyu we mwawulira entiisa we mwawulira enge effutwa ennaku n'ebintu ebiri mu kkowe bye bimu bwe bityo. Nagutyo mukadde kano empulira ezo zeeyongera okubeera nga zibonga obulamu bwammwe era nga musobola okufuna ekirowoozo ekinaabasobozesa okubayamba okubeera nga mwogera ku ki kye muyeetaaga okubeera nga mwogera mukadde kano. Abagalwa waliwo bintu bingi bye muyina bye mugenda okubeera nga muwuliriza mu mibiri gyammwe era nga tubazzaamu amaanyi okusobola okubeera nga muwuliriza ekyo ekiri mu bukulenge bwammwe amayengo agabutuddemu kubanga kiyamba nnyo nnyini ddala era nga kye kimu ku mugaso g'amaanyi n'amayengo ge tubaweereza amaanyi gano
musobole okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku ebyo byonna ebibeetoolodde naddala ng'otandikira mu nsi yo ey'omunda omwagalwa. Omwagalwa, otudde mu bbanga eryo erituddemu eby'omuyiika ebiri mu kifuba kyo, ebyo ebisinga obungi by'otamanyi. Omwagalwa, tomanyi bw'anaggwa n'obwoli, tomanyi kiki ky'oyina mu ndaayo. Era okusobola okubeera nga otonda ebyo by'obeera oyagala mu bulamu bwo, oyina okubeera nga owuliriza buli kintu kyonna mu buli kadde. Omwagalwa, oli mu lugendo luno olw'amakyusa olulimu okubeera nga weeyongera okubeera nga weesolosa mu ddwo n'okuyongera mu ntambulayo mu ngeri ey'amangu, era nga weetuli okubeera nga tukuyamba omwagalwa. Tuyagala okubeera nga tutuuka eri mundayo buli kadde, era n'okumanya n'okkuwa enfuuyirize ezo ze weetaaga okusobola okubeera nga okyusa ebyo bye weetaaga okubeera nga okyusa, era osobole okubeera nga otambula mu ngeri ey'amangu mu lugendo lwo, nga tukugezaako okubeera nga tukuluŋŋamya n'okutegeeza kiki kye weetaaga nga tusinziira mu nsi yo ey'omunda. Omwagalwa, buli w'ozuula kiki ekikkola nga ggwe otegeera nti amaanyi go gatudde mu mayengo, era otegeera nti teweetaaga kubeera nga otambulira mu bikolwa ebya wabweruwo, ebyo ebigenda mu maaso go oba ebigenda wabweru w'ensi yo, era nga teweetaaga kubeera nga oddamu ebyo byonna ebibeera bizze mu nsi yo nga biva wabweruwo. Mu kino kikuyamba okubeera nga weezuula n'okutegeera engeri ensi gy'osobola okubeera nga engeri ensi w'osobola okubeera nga ogibongamu mu ngeri ennyangu, era n'otegeera amaanyi go ng'omutonzi, era n'okozesa amayengo ago okubeera ng'otonda. Ye omwagalwa, ebiseera ebimu amayengo ago gabeera gatudde era galaga ebirowoozo. Ebiseera ebisinga abantu boogera ku birowoozo okubeera ebitonda, naye nga mu butuufu kituufu batuufu, naye mu kino buli kiseera olina okutegeera nti wansi w'ebirowoozo ebyo waliwo amaanyi agabeera gabirwaniridde, amaanyi agali emabega w'ebirowoozo ebyo agakuyamba okusobola okubeera nga otuuka ku birowoozo ebyo n'okusobola okubeera nga bijja eri ensi yo. Y'ensonga lwaki tuyagala buli kiseera obeere nga ogenda n'okuteeka essira eri amayengo go. W'omala okuteeka essira eri amayengo go, then teeka essira eri ebirowoozo byo, era leka empuliraayo ejje, leka obulamu bwo n'embeera yonna ekwetoolodde ebeere endabirwamu ey'amayengo go gonna agabeera gakutuddemu, agabeera gakuteereddwamu ng'omwoyo era gw'otaddeko ng'omwoyo. Omwagalwa, okuteekako kaffe okw'obufundikwa mu nda yammwe kutandika butandisi, era nga eno si y'enkomerero yaakwo, si y'enkomerero yaakyo omwagalwa.
tutandika butandisi okubeera nga tuteekako obufundikwa buno. Era nga CFF tulina okubeera nga tukikola, naye gwe alina okubeera nga atuwa olukusa. Omwagalwa, weetuli okubeera ekitangaala eky'omuliro ekiyakaayakana wansi wo, okusobola okubeera nga owulira kiki kye weetaaga okubeera nga owulira mu kadde ako. Era buli kiseera tubeera tukulindiridde osobole okubeera nga wessolosa eri ebbanga eryo n'eri amaanyi ago, era nga kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga weeteekateeka owessolose era ofune amaanyi ago ge tubeera tukutegekedde. Omwagalwa, oli mwetegefu okubeera nga okola bingi n'okuwulira bingi, n'okubeera nga otambulira mu bulamu obwo weetaaga era obulamu bw'oyaayaanira okubeera nga otambuliramu ku Sengendo na Ttimba. Omwagalwa, wajja era nga oyina okutuuka mu ntegeera ey'omutendera ogw'entegeera ey'okutaano, the fifth dimension level of consciousness. Era nga lino ly'ebbanga erituddemu amayengo ag'essanyu agatudde mu mutima gwo, agatuddemu okujagambiza era n'empulira ey'okuzannya n'okunyumirwa mu bulamu bwo. Abagalwa, weetuli wano okubeera nga tubayamba, era nga weetuli okubeera nga buli kiseera tubafuuyirira n'okubalungamya mu lugendo lwammwe. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo agwe Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu gwe akume.